ebisinga obungi ku nkola ey'emyoga batekiniko bano be bayinza okugezaako okugitonnyonnyola ebadde etambula etya, batuuseewa, bakyabaganyuddwa mu ssente ezo, era bali luddawa. Naye nga kakati ffe ttiimu empya olwaleero kwe kusooka okulisiibinga dokimenti eno ekwata ku myoga. Nolwekyo tetulina nnyo honorable kyetuyinza kifaananyi kubawa ti ddala ssente zino zibadde zitambula bwe ziti nga lipooti tugifunye ddi, okuggyako bekikwatako be bajja okusinga okunnyonnyola biki bye babadde engeri gye batambuzaamu ne ssente bafunye mmeka ne pooti eri bafuna mmeka be babimanyi. Era mbadde nsanzeeko Hajati Mukafunda awo mu Lukuubo, mbadde mufundiza naye mbadde sima kigenda mu maaso nga njagala nga mubuuza emirimu gyegyo, njagala mubuli bitegeeza ki naye mbadde ntegeeza muwoga kubanga nguwulira omuwoga naye kibi nnyo ng'omukulembeze okwogera sitegeera muwoga. Nakoma okutegeera ndowooza mu mbeera eya NAT neya CDD nebyo byaddawo, naye omuwoga guno mbadde sinafuna bulungi mukisa kugutegeera. Ate ku level yaffe tuba tunabafuna nnyo interaction emala ne ba CD ondowooza abali wansi eyo okutegeera ddala omwoga kyekiki era gulimu biki. Kyendowooza nti byebimu ndowooza obunafu buli mu government programs tizijja nga nnungi ne badispasinga sente zigenda mu bantu naye nga sensitization temala. Somese tumanye nti emyoga kitegeeza bwe kiti. Ffe twazze ne tusangawo puroguramu ng'etambula, so nange bwe ntyo siina kyemanyi okusingawo. Era nga sibimanyi tebabitugiraako wadde ku Central Division nga gye tuli tetwafunayo sensitization wadde ebya myoga okuggyako bino ebya UEP, naye myoga sibitegeererako ddala. Ebyo omubaka byenina. As the chairperson of the Government Assurance Committee, the good thing this time I'm here as your MP. But if I visit you as the chairperson of the Government Assurance Committee, I will hold you responsible. I would make you swear using the plan that you are telling us the correct things. So you use this opportunity that I'm coming here minus the accountability power I have as the chairperson of the Government Assurance Committee. Let's deal with the numbers, our MP to understand. Surely, how do you allow people who are not leaders? An election has been done and it is clear you have not been elected. But then you go ahead and give those people money as elected leaders, association, whatever. And then you continue to endorse that money be given to them despite the fact that they are not registered. Nno abafumba emmere baali tebalina we bagwa ng'era bagwa mu barestaurant. Ffenna baatukuŋŋaanyizaawo mu restaurant abafumbye emmere aba restaurant ffenna tuli omu bugulu eya restaurant. Andi maama batuganga bagamba ne bana mumanyi mwekolemu sako y'aba restaurant tufunese bajja kugulawo namwe abakolawo ziri mu mukono Journalist Association ezigenda wansi wasatu. Bannamwoyo twafuna okusomoozebwa okusinziira ku nnamba eyali etwetaagisa ate nga si bangi, era twafuna gundi associations bbiri, Namumira Anthony Journalist Association ne Nsube Kawuga Journalist Association yenyo. ziri luddawo Era bammemba abamu ku ffe
Ani akulira eyo Namumira? Akulira eyo Namumira ye Tsenywa David Kalogoyi. Akolera STV. Ate akulira eyansuula? Ye party list Kyewalabye. Oli omuwanvu? Nayogera obudde bwe. Ate neno ne kusaga eyawo waggulu yeggwe? Ennyawo. Ne ku ya wansi yeggwe? Eri association sisaba. Anti gyennamba. Ennyawo. Era mu elected leaders mulimba councillors ab'engeri zonna. Ffenna respect of our what political affiliations zaffe bonna mwe bali era bonna tubawadde ssente. Ekizibu nti bano gavumenti kyebetunamu zinasabo nga zitandika butandisi zijjawo ensimbi like okufuna offisi kati fe tuli mu tawo atwagenda ne batuwa offisi oli atwazika emesage bwekyagwako n'atugoba kati tulaba na miti ebikozesebwa kati kabadde njatika ku mutwe bulinaku mbe nga ndeeteka bintu kati bano ngaababaka bandibadde bategeera bizibu biri mu programu eyo ne bagirongosa buki so sigivumirira. Mbadde mbasaba going forward mubenga so reluctant to deal with associations ez'abapolitician abali mu bukulembeze ku ssaawa eyo kubanga balina omulimu omunene ogw'okukola oversight. Era nange bwe naaba njogera nabo nja kwogera nabo mbabuulire ntemukalubira abakozi ba gavumenti. There is no way gwe wojogaana kansala omuwa ssente kubanga okimanyi nti ajja kugulako olutalo wano wookola. Assistance bino ebintu bino ebyokulwanyisa enguzi bwe bamala bagambamu emubye ssente ye talina wantu wonna we tujja muleetera wano okukola accountability. Everything comes back to you. Bakusibira ki? Mubeere faamu. So kati nze mbadde nsaba nti ffe nga municipality population yaffe nnene compared to other municipality. So mbadde nsaba nti as we advocate nti batwongezeeyo ku akasente such that buli omu at least asobole okukola ki okufuna ku ssente ze. Ffe nga community development officers tulina challenge. We are given a lot of assignments, Honorable. You come to youth livelihood, at the end of the day they will come, Honorable, again another assignment will be like go and find out how YLP performed. But we are dealing na ye challenge je tusinga okubeera nayo ya transport facilitation and transport mu department yeno. We have to do government work, but as I said, the hard way. Njaga government etutunulemu konga ba community development officers. On the other hand, tukolanga ba health workers. Honorable twabadde wano ku myoga. COVID phase 1 yasooka twali tumobilizing abantu. Nenga tuli mu kundi abamu twalwala nenga condition eri nti tulina okuproducing abantu ba beneficiaries babeere nga bakola ki ba benefitinga. Therefore department yenu even we baba bongera emisaala Honorable tukola okukola ko tukola naye twagala facilitation batongera ko n'omusaala tubeere motivated.